Omuntu yenna ng'alina ebintu bimutambula mu mutwe kyeki? Waliwo ebintu ebitambula mu mutwe n'okwatawo ng'olowooza oba kiwuka naye nga tewaliwo kintu kyonna. Oli najjabira n'obuntu obumutambula mu mutwe ng'obusekere naye okukwatakwatawo okutakulatakulawo talina kyalabawo. Ne wabaawo awulira ebintu bimutambula ng'ebisaanyi mu mutwe naye nga talina kyalabawo. Abaffe bitegeeza ki ebyo era bye biki? Okuwulira ekintu ekikutambula mu mutima naye ng'ate kikwokyanga ekisaanyi naye ng'ate owulira n'olubabu ku mutima ne ku lususu kungulu kyeki? Era okuwulira ebintu ebikutambula mu mukono, tugambe mukono gwa kkono, kitegeeza ki? Ye omukono gwa kkono kyeki ku muntu? Kuba tulina omukono gwa ddyo n'omukono gwa kkono, kyeki ku muntu? Kakati omukyalo ono yeddira mpeewo era nga ab'empeewo ndowooza ekkungu butaka bwabwe, ekkungu. Era olw'okubanga obutaka obwo gye basibuka, kubanga nabo obutaka bwabwe ab'empeewo, olw'okubanga obutaka obwo bw'amaanyi nnyo butuddemu amaanyi mangi, abantu b'empeewo abasinga obungi batera bayita babisiraani. Naye lwaki? Nti ab'empeewo abasinga obungi baasuula obutaka bwabwe obwo, balubatu ababuteekamu ekitiibwa so nga ekika ekyo kigazi. Naye abasinga obungi obutaka obwo babusuula muguluka, baafuuka musu gw'ekanyanya. Kati ab'empeewo abasinga obungi bw'aba mukazi n'omuwasa amaanyi gaba mayitirivu nnyo, ye nga ye taba na bisiraani, wabula ekisiraani kyewandiise ekisiraani buba busibe bwe. Okitegedde? Babayita ba bisiraani, era omukazi w'empeewo biki no, tebabangako ba bisiraani. Obusibe bw'omuntu eyeddira empeewo buva ku butaka kyokka, si bonna. Naye nga bwe twogedde okuva waggulu wali nti abantu b'empeewo abasinga obungi obutaka obwo babusuula muguluka, abasinga obungi tebabugendako, tebagendayo oba kumanyagano oba kukola ki oba okubuteekamu ekitiibwa. Kati kyokka ng'ate obutaka obwo oba olusozi lwabwe olwo lutuddeko amaanyi mangi nnyo, kumpi mu bitundutundu by'ensozi olusozi olwo lukwata ekifo kyakubiri mu maanyi. Okitegedde? Mu maanyi. Kubanga ekkungu ye wakikunta ekkungu. Olusozi lw'ekkungu lutambulira mu bigere bye bimu n'olusozi lw'ettanda. Ettanda ye waloosa emirambo egigudde. Bw'oba oliko amaanyi g'ettanda olwota emirambo egigudde, abafu abazuukira okuziika biki ebintu bwe bityo. Ate ekkungu ye waloosa za akisidenti ng'olaba omusaayi, omulambo bagwafunye akisidenti, abasezi abakugoba, ennyama y'abafu, ennyama etategerekeka eya bbulaaka biki, omusezi angoba, ebintu bwe bityo. Naloosa nze nkola ng'omusezi. Okitegedde? Meketa amaanyi ekiro, ago amaanyi gonna gatudde ekkungu. Kati olusozi lw'ekkungu lutambulira mu luse oba mu bigere bye bimu n'olusozi lw'ettanda. Olusozi lw'ekkungu lutuddemu amaanyi ga kizza mangi, olusozi lw'ekkungu lutuddemu amaanyi g'obwakato aga walumbe. Kati batambula babiri, walumba asomba oli yagoba, walumba asomba. Okitegedde? Oli yagoba, bo ensozi zombi nsezi. Okitegedde? Nsezi. Kati omuntu eyeddira empeewo bw'abanga anaakola lubaale, ekkungu suwa ddiiru. Bw'oba onoomukulembera mu nsonga musoose ekkungu. Bw'oba musawo ng'oyagala ensonga z'ow'empeewo zikunyumire era zanguwe, musoose ekkungu agenda atabaaleyo, kubanga ekkungu eyo waliyo embuga ya Kabaka Bulamu, eriwo embuga ya Kizza ne Magobwe, waliwo bagabulira amagi n'amata, waliwo babikira Kabaka Bulamu. Kyokka nga siri ebbikiro lya Kabaka Bulamu ekkulu, bikkiro lya Kabaka Bulamu liri Ttanda. Naye olw'okuba nti buli mbuga ebeeramu sitenseni za Kabaka Bulamu, ekkungu gyeri. Era omuntu w'empeewo aba alina kusooka agenda kkungu n'abikkayo Kabaka Bulamu. Okitegedde? N'abikka n'obulongo obuliyo, n'abikka n'ennaalonga aliyo, n'ateeka n'amakula mu jjinja, ekkungu ku jjinja. Okitegedde? N'ateeka n'amakula mu jjinja, gamba ng'entaba Luganda bwe bityo. Waliwo ejjinja we lyawukanira, we likolera omuwaatwa oba omulyango. Okitegedde? N'anaaba ne ku mazzi gaayo. Ow'empeewo
ab'ebika ebirala olusozi olwo lugendako lumala kuwa bubaka kukuyita ngera bw'ogamba nti tomala gagenda Ttanda, tomala gagenda Walusi, tomala gawerekera bantu ku bijjulo, tomala gatabaaza gundi Katinko, Kajanja, biki ensozi ezisinga obungi osobola okutankuula ekintu ekitannaba kwetankuula n'otandika okutereeza ensonga mu budde obutali bwazitereerezaamu kuba Lubaale tebamutijjirako. Lubaale bw'aba anatereezebwa yababuulira mulabira ku mbeera. Okitegedde kakati mu mbeera bw'etyo kati era nekiri kye twali tugamba nti abaana abato beetaaga okusomesebwa obuwangwa n'ennono. Ekyo just twogera kusomesebwa okubuulirwa naye teri muntu asobola kutandika kutereeza mpewo nga zo tezisabye zitereeza. Ekyo nakyo mukimanye. Tosobola kuva mu bbanga n'otereeza Lubaale nga Lubaale si yagambye omutereeza. Ekyo ndoza mukitegedde. Abantu bonna be mulaba batereeza Lubaale bamala kufuna sayinizi za Lubaale. Tewali muntu ava mu bbanga n'atereeza Lubaale kuba oyinza omutereeza nga tomanyi nti ali ku ggwe. Kati n'ojja okola ebintu ebyandibadde bibeera ewa Ssenkulu n'obiteeka ewuwo n'ojjamu olumbe. Kati Lubaale bamutereeza yakugambye naye Lubaale tagenda kujja akugambye. Lubaale akugambira mu bubonero. Okitegedde bubonero. Atandika nakukuba ebintu ebifaanaganako bwe bityo birooto biki embeera ye kutwala okutereeza Lubaale. So okusomesebwa abaana ebyennono ekyo kikulu. Abaana abato okubamanyisa bajjajjaabwe waka waliwo embuga kugibasomesaako okubagamba bagiwe ekitiibwa biki kumanya Lubaale ensonga z'abajjajja nti mu nnyumba tulinamu obujjajja ffe temubuwakanyanga biki bukulu mwe tujja obulamu n'obuwangaazi mwe tujja ebirungi ebyo okusomesa abaana nga bakyali bato. Ekyo nkikubiriza nnyo abantu. Kati awo nvuddewo. Kati omukyala w'empeewo ono ayina ekibuuzo. Agambye amaze emyaka 32 ebintu ebimutambula mu mutwe nga biringa ensekere biringa ebisaanyi byamusobera emyaka 32. Imagine. Omukyala w'empeewo eno era ayongeddeko n'agamba nti ayina ekintu ekimutudde mu mutima nga kitambulirako ng'ekisaanyi mu mutima munda era nga gikikoma mutambuliramu ng'ekisaanyi kimwokya awulira olubabu ne ku lususu kuno kungulu. Emyaka 32 gyamaze ng'aludde n'ekizibu ekyo. Ekibuuzo ekirala, ayina ekintu ekimutambula mu mukono gwa kkono. Yeebuuza lumbe Luganda baabimuloga bulozi oba Lubaale. Kakati nyabo w'empeewo ntegera amatu. Kakati obuntu obubatambula mu mutwe ziba mpewo teguba muzimu gumu era litakulima nga nti ogwo muzimu. Ekyo bakyogerera wamu mpewo. Okitegedde. Era togamba nga omuntu ndi ebintu bintambula mutwe naga nti ogwo muzimu. No, nedda mukyala. Ekyo bakiyita mpewo ezitayawuddwa nti oba ono kiwanuka oba ono bamweyana oba guno muzimu oba lino jjembe. Ekyo bakiyita empewo z'ekika. Empewo ebintu ebibatambula mu mutwe ng'obusaanyi buki olulamu ng'obusekere ng'obuwuka bumunyeera biki n'okwatamu nga tobulaba naye ng'owulira bikutambula mu mutwe ziba mpewo etali emu. Ekirala osobola n'okuba nga si ggwe oliko empewo z'ekika naye nga olina obuntu obukutambulira mu mutwe. Kyeki nkugambye ebintu ebitambula mu mutwe teguba muzimu gumu, taba mpewo emu, teba musambwa gumu. Ziba mpewo. Obeera n'empewo ezisukkamu 3 oba si ekyo nga ggwe oliko empewo z'ekika. Omuntu atambulirwamu ebintu ebyo mu mutwe okuva ku mpewo 3 okweyongera waggulu paka ku buyinza bwazo bwonna. Kubanga oli ayinza okuba ebintu bimutambula mu mutwe naye ng'ate waabwe si ye Ssenkulu Mandwa, si ye Nankulu. N'agamba ate Mulangira yagamba nti ebintu ebitambula mu mutwe gwe obeera omukulu ewammwe. Si kye mbadde ntegeeza. Mbadde ntegeeza nti omukulu omu takola bintu bitambula mu mutwe. Ejjembe erimu terikola bintu bitambula mu mutwe. Omuzimu ogumu tegukola bintu bitambula mu mutwe. Ebintu ebitambula mu mutwe biva ku mpewo okuva ku buyinza bwa mirundi ng'esatu nga bw'onoobaako omuzimu, bw'onoobaako kiwanuka, bw'onoobaako lubowa, bw'onoobaako nakayima. Okutandikira mu bungi obwo kudda waggulu. Kubanga soyinza okusanga omwana mu kika ng'alina empewo 4 za mirundi 4 naye ng'ate Ssenkulu waali naye ng'onaayitibwako emitwe 4. Ekyo kyentegeeza nti empewo ezisukka mu emu
ze zikola akabonero k'ebintu ebitambula mu mutwe. Okitegedde? Era kabonero akaba kakulaga nti omutwe gwo gutuddeko empewo. Kabonero akaba kakulaga nti olunaku lwe luliba lukalumu. Emisambwa gijja kujja nga giramula guno guvaawo guddawo omulala, guno guvaawo waddawo omulala, guno guvaawo waddawo omulala. Era olunaku lwe bali bandula ejjoba, ono omukyala ne bwali bamulumbe waabwe, zirijja empewo etali emu. Olunaku lwali esemberezaako eŋŋoma bw'ati, zirijja empewo etali emu, eneevaako eneddawo, eneevaako eneddawo, eneevaako eneddawo. Okitegedde? Olunaku lwalibeera ku mulimo oba mu maka ge ne bbaawe, ayina olunaku empewo ezo lwe ziriba lusejjoba. Empewo ezo zaagala kulamula. Empewo ezo zitambulira kuli ku mutwe ku nviiri. Enviiri ze zikola amakka ga lubaale, era mwe muli amakubo ga lubaale enviiri. Era enviiri ze zikola senseezi z'omuntu enkulu. Era omuntu okutegeera ebintu by'atalaba, sensi z'omuntu ezisinga obukulu zitudde ku nviiri. Enviiri, sensi ez'enviiri ezisinga obukulu ku muntu, enviiri nazo zizijja ku kasensa akali ku bwongo. Kasensa akali ku bwongo kikagabira ebitundu ebirala byonna. Bayinza okuba bagenda kutta nga waliwo abatemu abakuteeze n'ofuna ebisulo omubiri gwonna. Kati kasensa akasensinga ekyo katudde ku bwongo. Kasensa wabula senseezi z'omubiri ogusinga obungi wonna ntono ku senseezi ezitudde mu nviiri oba sensi z'enviiri omuntu kwasinzira okusensinga okw'ekika ekyowaggulu. Okusensinga okw'ekika ekyowaggulu kutudde ku nviiri. Enviiri sensi ezo zizijja ku kasensa akatudde ku bwongo. Obwongo mwe mutudde kasensa akagabira ebitundu by'omubiri gwonna ku muntu, ku bwongo. Wabula obwongo si bwe tuyita sensa. Kasensa ko kaawufu kalala, kali mu kabokisi kaako. Kasensa kali ku bwongo kwe kali bwe kati ku lusegere. Era kasensa kakolagana na bwongo. Okitegedde? Kasensa bwe kamala okusensinga ne kaweereza obwongo. Okitegedde? Obwongo ne busindika mu bitundu byonna eby'omubiri. Ndowooza mukitegedde nti n'abalubaale tuba ne saayansi. Naffe abalubaale tuba ne saayansi. Bajjajjaffe tebaasoma naye ate bagezi nnyo, kubanga bajjajjaffe bafukamiza n'omusajja nga minisita azze kweraguza. Oli ayinza okuba minisita azze kweraguza, oli asobola okuba omukulu mu gavumenti azze kweraguza. Okitegedde? Notatya bajjajja. Omuntu n'asoma senior 6 Makerere University n'amala n'agendako mu America naye n'afunayo degree masters biki abasomesa ba teacher grade 1 grade 2 ne basoma ne bamalirizayo ddala ebitabo masters degree zonna omuntu n'azifuna zi diploma biki simanyi bachelor of biki ebintu ebisinga obungi byonna oli n'abifuna mu mutwe najja ewa jjajja omulagula nga jjajja atudde ku muzzukulu talinawo kitabo na kimu. Gwe notatya lubaale. Science tumulina. Okitegedde? Ate oba olaba tusinga ne bannasayansi okutegeera ebintu by'ensi. Munnasayansi yakanya kukuutira amazzi galimu obuwuka, galimu jaamuzi. Ate ffe tukugamba Samira obutalabika bwe buteeka obuwuka mu mazzi. Okitegedde? Era ebyo byaliwo mu byawandiikibwa emabega nti Katonda bwe yanyiiganga nga bakabaka bamujeemedde. Okitegedde? Yabasindikiranga ebibonerezo. Waliwo ebibonerezo ebyasaanyangawo omulembe oguliwo ng'endwadde. Waliwo abantu abaafuukanga amayinja n'enjazi ng'abakazi abaafuuka simanyi omuti gw'omunnyo biki. Waliwo omulembe gw'ekyombo kya Nuuwa. Waliwo omulembe gw'amazzi agaayibwamu obutwa ku mulembe gwa Ssekabaka oba Kabaka oba Falaawo oba Erodde. Enzizi zonna olw'obujeemu obwaliwo ku bantu, enzizi zonna buli yakimako amazzi yenna yafa nga ziteereddwamu obutwa. Kati obutalabika bwe bufuga ebintu ebiri ku nsi kuno, so si magezi gaffe ge tusoma. Okitegedde? Amagezi amasome galinako we gakoma. Amagezi amasome gafugibwa magezi mazaale. Era omwana bw'asoma obusomi n'afuna diguli n'awoza nti ni munnassaayansi nga tagasse magezi mazaale. Kyova olaba nti wano obutasamira amagezi amazaale gaabuleetera okusigalira. Kati ne tugenda n'amagezi amasome amazaale ne tugaleka emabega. Kati omuntu asoma naye nga tasobola na kuweesa kisumuluzo.
okitegedde omuntu asoma nenga tasobola kuweesa wadde essaawa wadde ekijiiko wadde kulampu zino kulampu ezisibira bipiirapiira by'emmotoka ebyo biki ebya piki omuntu n'asoma n'aba ne masters nenga asomye mu wawa amagezi masome amazaale agalese mabega amazaale okugakulembeza gegatte n'amagezi amasome mulyoke muweesa ebintu bajjajjaffe omusingi gwe baali batandise eka walina okuba nga mutaddemu bajjajjammwe ebitiibwa nga n'ennyumba z'abajjajjammwe zimuwulire zaaliwo nga muzirina mu mpya zammwe amagezi amazaale mujja kugafuna kati munnassaayansi akulaga nti amazzi gabikkeko amazzi gafumbeko ekintu ekitali kikyamu era olina kikubiriza abantu kubanga abantu bajja kulwala malaria bajja kulwala typhoid amazzi galimu obuwuka bwa typhoid amazzi galimu malaria kituufu okitegedde naye ate Lubaale akugamba nti kyava mu kutusuula okitegedde munnasayansi ajja kugamba fumba amazzi bulungi ogateeke mu firiigi Lubaale akugamba gye munaakoma okuteeka firiigi mu mayumba nga temunywa mazzi ffe ge twanywanga ag'ensuwa kubanga firiigi z'abajjajjaffe ezaasooka yabanga nsuwa ng'ebeera mu nsonda n'ova okulima n'osangamu otuzzi nga tunyogoga bulungi ate nga tuwunya akawoowo k'ensuwa kati bajjajjaffe bakugamba nti abaana wakati baalwalanga bino biwuka simanye embuto zituluma biki misujja biki abaana bakuliranga ku mazzi ga nsuwa ekyo kitunutunu nga kya mama Nabuzaana omukazi najja kufumba ewaka nannyini kiyungu kati bannasayansi bakugamba firiigi fumba amazzi firiigi zizze biki mazzi gafumbeko gasaanikireko biki ezenkanankana n'ebisiki abantu banalwanagana n'obutalabika paka ddi abagagga be basinga okulwala okusinga ku baavu abagagga be basinga okusaasaanya ssente n'okuteeka ssente mu ndwadde ne mu malwaliro omugagga bw'alwala kakadde $40,000 mukazi w'omugagga bw'alwala $30,000 kakadde ate omwavu bw'alwala aggwera mu $30,000 omwavu bw'alwala oba mukazi wagenze kuzaala bamuzaalisiza 3,710 tasukkawo okitegedde obulwadde bw'omwavu buggwera $4,300 mmeka bwe bityo kubanga omwavu waliwo emitendera egimu eka gy'agoberera olw'okuba talina ssente kati ate omugagga emitendera gyonna noono omwavu gy'ayitamu agisuula buli kintu ekyo kyonna kiba kya ssente caayi amufumbira ku kkuuka waliwo obuuma bwe tuyita bukkuuka n'amabinika ag'amazungu caayi ezo ebinika ziba bulamu babuli tezimufumba mujjiisa eryo munywa bbabe oyo caayi alwaza kansa okitegedde eryo baliyita bbabe agamazzi gaba gookeddwa bwokebwa so gaba tegafumbiddwa olwo lubabu amazzi agookeddwa obwokebwa kati ate caayi w'enku oba emmere y'enku ebeera efumbiddwa ebyo nabyo birungo amazzi g'ensuwa gakola ebirungo amazzi amabisi gakola ebirungo amazzi amafumbe gaba mafu okitegedde kyokka ate abantu b'ensi tebalina kyakkola balina okugafumba kuba bajja kulwala ekyo bannasayansi kye babagamba kituufu omuntu atasamidde fumba amazzi bw'otaagafumba owedde bw'onoobuukira eyakola empewo ze waabuukidde owedde olina okugoberera amateeka n'obukwakkulizo amateeka g'ekisawo olina okufumba amazzi olina okugabikkako olina okubikkaku byokulya bw'onoobuukira gundi waabuukidde owedde gw'omuntu w'ensi eyasuula Lubaale yeerokose yawoza mu nze ebyo sibikola bw'onoonywa amazzi amabisi osibidde mulago osibidde mu ntaana okitegedde kuba ebintu byonna eby'ensi birimu obutwa ebintu byonna ebiribwako abalamu birimu obutwa ebitooke matooke mwanyi biki okitegedde ensi etambulira ku kikolimo kakati omusamize bw'omusanganga ng'ensumbi eri wali mbikkule nemalawo wiiki wabweru wajja wafukamira wanywa tobuukira waabuukidde ojja kulwalira bwereere olubuto Lubaale akugamba ffe twanyiiga ensi yatunyiiza ensi yaseeseetuka ensi yasuula ebyaffe ensi yava ku byaffe twanyiiga kati buli kintu ky'okwatako kirimu obutwa kirimu obuwuka okitegedde olwalalwala nnyo ng'empewo zikubanja oluzitereeza omusujja gye gulaga n'empiso toddamu zikubwa n'empeke toddamu kuzikola ki kuzimira okitegedde era abasamize balwala noga wali biruluuza nga yeenywera akunya wali biragala nga yeenywera empiso tebaddamu zimanya kati bw'onoobuukira omuntu atereezezza empewo ze waabuukidde n'owooza amazzi amabisi tulina kunywa bunywi owedde amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
atasamidde yeegana lubaale yawoza mu bibyo biki ne weerokosa biki fumba amazzi gabikkeko ojja kulwalira bwerere typhoid ebintu ebyenjawulo bwe bityo okitegedde kale nno ffe byaffe birala ago ge bayita amagezi amazaale gakuleetera okwefumiitiriza n'olowooza n'otula ku linoga nti waaliwo essabo mu kika lwaki lyaliwo bwe bibanga ebintu bimmanja nga tebalina gye babisuubula tewali dduuka gye babitunda lwaki sibitereeza lwaki bangamba nti bino ebyaffe ye sitaani ng'ate tebintuma kubba kati kintu kitono nnyo okumanya nti obwakatonda bwaffe abaddugavu twalina obwakatonda bwaffe biri bye tulanduka nabyo baabituleetera buleetezi kintu kitono nnyo okutereeza ebintu by'otaguze ate oli agamba nti wagula amayembe oli ku sitaani ate by'otaguze ebintu by'ekika empewo z'ekika empewo nansangwa okitegedde lwaki okkiririza mu kigambo obuwangwa n'ennono lwaki bagamba nti mudde ku buwangwa bwammwe ate nga lubaale wamusuula katono obuddako ota onooyigiriza otya omwana okusiba empombo nga bw'owulira ebisaakaate nti nabagereka kisaakaate biki abaana ne mubayigiriza okusiba empombo okubuuza nga bafukamidde neeyisa biki mu bufumbo biki ng'ate abaana wansi abazadde bawakanya empewo kati bye biki era omwana ne bw'omusomesa empombo era amaka tajja gafuna ng'ewaka abazadde be bawakanya empewo n'ekitundu kya Buganda kyandibadde kisomesa abantu empewo kubanga ku ntikko betulaba mu butalabika bandibadde basomesa ekitundu ky'obuwangwa n'ennono nga bakolera ddala omulandiro okuva wansi ku muzadde nga basomesa ekintu mpewo kyeki mu Buganda mwandibaddemu emisomo bwe gityo notasomesa busomesa mwana kusiba mpombo kubuuza nga afukamidde empisa mu maka banaagafumbamu batya ng'eka tebateredde kati obuwangwa n'ennono ate butandikira wakati obuwangwa n'ennono bulina kuva wansi obuwangwa n'ennono obutandikira wakati nti nkusomesa buwangwa bwo ng'omwana omuyigiriza kusiba luwombo oba tolina kyomusomesezza alina kudda wansi n'omusomesa nti balima ekijja n'omusomesa nti ewaka omutuba ekitooke okitegedde n'omubuulira nti eka tuba n'ensonga bwe ziti ne bwe ziti bajjajjaffe babanga n'omutiko baafukamiranga mu lusuku oba mutuba okitegedde oba mutiiki ebintu bwe bityo ewaka tuba n'ennyumba z'ebika omukuŋŋaanirwa abaana n'abazzukulu z'empagi za lubaali kati obuwangwa bwetaaga kusomesa ng'obujja wansi so si kubutandikira waggulu nti nkusomesa kufukamira ng'obuuza biki era ne bwanaafukamira ng'abuuza ne bwanaakola empisa ez'enkana ki ajja kufumbirwa wano nawali ajja kukola empisa tajja kusiimibwa empombo anaazifumbira baki mpozi era nga basomesa baana catering just kukola mawoteeri kuyiga mpombo naye obuwangwa bwo n'ennono ng'obuva wakati bw'otyo abantu balina kukubirizibwa kuva waka ku nnyumba zaabwe baba nga banaasomesa ennono okitegedde n'obuwangwa ebintu tebirina kusomesebwa muwawana kubuukira kale kati awo nvuddewo kakati bwe tudda ku bintu ebitambula mu mutwe mbibannyonnyodde ezo mpewo nnyabo tebakuloga buloza eryo si ddogo ezo empewo za kikazi kubanja era zaagala kulamula era bw'oneetuulako olunaku olumu zijja kukuswaza kakati bwe tudda ku bintu ekintu ekikutudde mu kifuba mu mutima kikutudde mu mutima kiringa kisaanyi kikuwokya kikukolera olubabu munda ne ku lususu oyo jjajjaffe Kiwanuka yatuula mu mitima Kiwanuka yaleetera abantu okulwala puleesa Kiwanuka yaleetera abantu okukuba entunnunsi obulwadde bwa puleesa bulwaza abantu emirundi ebiri omuntu alwala puleesa oluvannyuma lw'okulya ebisava n'okufunda emisuwa munda n'omubiri okugejjerera omugejjerero emisuwa munda ne gifunda oyo puleesa si wa mpewo puleesa w'empewo omusambwa gukutuula mu mutima ne gutandika okukanganga ennyumba ne zigwangako ebibaati ebiyinja okitegedde nga buli ekikuba omusambwa gwe gukanga ate gwe gumala gwe gukutudde mu kifuba mu mutima omusambwa gukanga ate ne gumala ne gubinula omutima endwadde za puleesa zikwata emirundi ebiri tulina endwadde za puleesa ezijja nga zo zirina okukwata olw'omugejjerero ezo si za mpewo tulina endwadde za puleesa ezijja nga zo za mpewo Kiwanuka yazireese okitegedde Kiwanuka akuleetera ebizibu oba lubaale akuleetera ebizibu ebyenjawulo ne bakunoonya okusiba okukweraliikirira ng'empewo ze zikuyigga ne bakulyaza amaanya n'obeera ng'obanja obakunoonya banka yakuwola era nga Kiwanuka ye yakutwalayo ne weewola okitegedde n'oba n'omuntu akuyigga kutta naye nga bbanja lya lubaale
empewo ne zikulabye ebizibu ebyenjawulo nga tebikukkiriza kwebaka. Kati ate mu butakukkiriza kwebaka Kiwanuka najja atuula mu mutima n'atandika okuba nga agukubisa buli budde, entunnunsi buli budde. Amabanja ga Lubaale abantu bagajjamu puleesa, okitegedde? Era puleesa za Lubaale womanyira nti puleesa za Lubaale omuntu nga puleesa zakakukwata nga zakabakwata bw'atambula ne yeezuula nga ziwona, ate nga mu ddwaliro baazikebera nga ziri waggulu. Kati woyawulira puleesa nti zajja lwa mugejjerero, puleesa z'omugejjerero si za mpewo, ezo kiva ku misiwa kufunda nga tezikyasindika musaayi emisiwa. Kyokka tulina puleesa ez'okubiri ezireetebwa empewo. Puleesa ezireetebwa empewo babeera baakukebera dda, puleesa ziri waggulu, otandise ne ku ddagala. Womanyira nti puleesa ezo zaaleetebwa mpewo, tandika ku nsonga z'abajjajjaabo otegere Kiwanuka okole ekigambibwa. Ojja genda okulaba gy'onoosuula eddagala tojja kumanyaayo. Kansubire nti ekyo mukikutte bulungi. Sigambye nti buli mulwadde wa puleesa mpewo, nedda. Puleesa zikwata emirundi ebiri, ez'omugejjerero oba oli musava munda oba oli muki, omutima ne gwetooloolako amasavu, ezo puleesa za kizungu. Kyokka tulina puleesa ezireetebwa Lubaale. Lubaale ng'akutega ebintu ebikuleetera okweraliikirira. Lubaale bakunoonya, obuliddwa ssente, olina olwebeeya lw'abaana, banaalya ki, n'akubuza emirimu, n'akubuza ssente, omukazi n'anoba, ennyumba n'ogyebakamu wekka, eno ofuna ebikukanga, ekiro oba otambula n'osanga ekintu ekiringa omusezi, ekiro oba otambula kino ne kikukanga, ogenda okulaba si kyekyo, ebintu ebikuleetera omutima okulwala. Ekiro n'oloota ebirooto eby'entisa ne mu nnyumba n'otyamu, n'olwala endwadde, n'otuuka wennyini ne weenyiwa mu mutima, n'ofiirwa omwana wo gw'obadde oyagala ennyo, oba n'olwaza omuntu gw'oyagala ennyo nga tawona, oba gwe n'olwala ebirwadde nga tebiwona. Kati ezo puleesa zijja olwa Lubaale okututega ebintu ebituzimbye emitima, n'osula ng'otunula. Omulubaale ekiro yatafuna tulo, kati puleesa we ziva. Kati omulubaale bwe bakugambanga nti puleesa zikuluma, zirabukirire nga zakakukwata, genda okole ebyoteekeddwa okkola, ojja genda okulaba nga zigenze. Okitegedde? Kati oyo Kiwanuka yakubanja gwe mukazi gwe yeddira empeewo. Kiwanuka yakubanja. Tandika wezuule weenoonye, gwe boddamu n'ofuna ekikutudde mu kifuba nga kikwokya, nga kikutambuliramu jja n'ombuuka. Sikumanyi sikulabangako, nze nkulagudde. Weenoonye weezuule, naye okusinga olina okutandika okunoonya omusajja omukulu Kiwanuka. Okitegedde? Kiwanuka akuggulirewo ekkubo. Kiwanuka agenda kukulwaza obulwadde bwa puleesa. Oyagala oba toyagala, weetuleko ng'owo olwazi. Anti olwazi bamugamba okulinnya ekitanda awoza nkyeteekateeka, kumba atya waakutuga. Okitegedde? Kati weetuleko olinde kutuga. Kati ebintu ebikutudde mu mukono ebikutambula mu mukono gwa kkono, tulina emikono mu sayidizi bbiri, omukono gwa ddyo n'omukono gwa kkono. Omukono gwa ddyo mwereere, omukono gwa kkono ly'ekkubo lya Lubaale. Era bw'ogenda ku musawo nti ogenze kusiba mpewo, emisala agisala ku mukono gwa kkono. Omukono gwa kkono gwe gutuddemu amaanyi g'ebyo by'otalaba, ogwa kkono. Okitegedde? Era ly'ekkubo. Era omusawo wabanga yeejinga mbu asiba Lubaale, abasawo nabo bansobera mbu osiba Lubaale, by'osiba obimanyi. Mbu basiba Lubaale. Empewo zennyini ze zekkirizisa olw'okusaba kw'omuzzukulu ono. Omuzzukulu bw'ogenda njala kusiba Lubaale era empewo zigamba, kale olw'obusiru bwo nga bw'ogenda toyagala tusiba, kale mukole emikolo nga mugikola, empewo zitandika bajoonyesa mwana na muzzukulu. Beoba owulira nti ssente zaakoma ku kitaffe. Buli atambulako nti baatusiba, naye empewo baazisiba. Empewo bazisiba. Bannange bazisiba. Buli otambulako baatusiba. Lwogenda omuzimu gulinnya baatusiba, naye empewo bazisiba. Bulimba ekintu ky'okola mu bulamu, era empewo bwejja kwetandikira ekyo kye wakola ng'otegeera bulungi. Bw'otuuka oginoonya kwetandikira, watusiba nanti. Buli wootuuka mugezi okkuba engoma baatusiba. Yali kitammwe. Kati ssente mmwe temuziraba, muli babbi ku kyalo, mubba bubbi, mwemakula, musiba balansi, musiba mu betingi. Abaana benza, abaana banywa njaga. Okitegedde? Banywa bunyumyenge ku byalo. Kitammwe yalina ssente n'emmotoka yazirina, mubitunze n'ebibanja biweddewo, mutandise okutambula ku basawo. Empewo bwe zijja zigamba baatusiba. Kitammwe yagenda ku musawo n'agamba njagala kusiba Lubaale. Ekyo ekikututte ku musawo, Lubaale kwatambulira. Lubaale takaayana, Lubaale talwana ng'omusawo asiba. Gwe bagambyeko nti Lubaale bamusiba.
ekyo kyoyagala Lubaale kwalandukira. Lubaale bagamba nti omukazi simwagala, gwe n'osigala ng'omwagala. Lubaale ng'atandika omukuwaako amagezi nti kale muwase ng'abawa ne pulaani. Oluvannyuma lw'akaseera nga muzaala mwana ng'olubuto luvaamu, nga muzaala mwana ng'ayiika endusu. Lubaale asigala agamba nakugamba okutuuka okumanya ekintu ekyo mala kutambula kulagulwa ne bakugamba omukazi si ye mutuufu gwali olina okuwasa. Naye nga jjajjawo yakigamba emyaka ena emabega. Jjajjawo bw'akugaana ng'ekintu ng'osamira n'osigala gwe ng'okiremeddeko, jjajjawo bw'ajja bw'alinnya kyalamula. Ekyo kyoyagala ekikuli mu birowoozo. Jjajjawo bagamba nti twagala tutereeza n'akuwa n'obubaka obw'okubatereeza. Gwe n'ogamba wabula ebintu bino nze sijja bisobola, biki wabula ebintu bino bizibu, nze sijja kutankula bintu bino sijja bisobola. Jjajjawo ng'atandika okuwa obubaka ng'akulaga ebintu ebyo bibi. Oba batatigeera babadde kibano. Okitegedde. Kale n'ebintu ebikutambula mu mukono ago maanyi g'abajjajjaabo. Tambula weezuule, samira Lubaale, tandika okunoonya Lubaale, va mu kwetuulako. Lubaale aluma, ate Lubaale gy'okoma mutuuma. Okitegedde, n'omubeezaawo. Okitegedde, Lubaale aluma. Ebiseera bya Lubaale biyitaku, byakoma okubanjiza ebbanga eddene otuuka n'ojjamu kirwadde. Ate ekirwadde kya Lubaale bw'amala okunyiga tebakivumula. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.